kale tukomyewo mikwano gyaffe tuli ku Dream TV ne twagala kubiri mu ggwanga lyaffe kanso manyi nti gwensongereze kwa n'obwegendereza kubanga twanye tugenda mubiri mu kooti naye omulabi waffe ayakumanya ku nsongereza kwa Sir Lord Mayor Emeritus Elias Lukwago biki byamukwasizza omusango gwekuusa ku kigutunyonyo tugutegere bulungi. Mwami Mugalulo okusooka nzikiriza nga muna Peasants Party nsooke okusaasira bannaffe ab'ebukoma nsimbi ekigo gy'ekitaasa faaza Boneka yabula yafunye accident ekimotoka ky'amafuta kyamutomeredde mu tawuni y'ebukoma nsimbi n'afiirawo. Yabadde mu taxi? Yabadde mu dabo kabini ate era mu ngeri y'emu ku luguudo lw'e Masaka Kaliisize Bootera lukululana oba Fuso yasinkanye emmotoka yabadde eyimiridde okutikula abasabaze taxi ng'erimu abantu 8 n'egitomera temuli n'omu yavuddewo bonna baaviiddewo naye ekyaleetedde abantu okufa ku luguudo olwo nakyogerako wano lwe luguudo lwe lumu olwafiirwako kojja wange ojjukira bulungi onali nkugamba nti emmotoka ekulembedde we beeyiseewo enfufu gyefuumula bulala batakyakola ki akati oluguudo lujjudde enfuufu so kitalo nnyo bannaffe kitalo ddala. Mwami Mugalula wiiki eno tetutambulidde bulungi abamu naddala bannabyabufuzi ngaffe abalwanirira eddembe ly'obuntu abagezaako okulaba nga tuteekateeka n'okutegeka Uganda empya. Nze nzikiriza nti nno ffenna nga tutuddewo tetusobola kufuga Uganda mulundi gumu nga bwe tuli ku ludda oluvuganya gavumenti ffenna tetujja kubeera bakulembeze oba oliawo ne generation yaffe muyinza okulula mwana abeera president w'enkya naye twagala nnyo tubeera mu Uganda eno tubeereko contribution gye tukola n'eri oyo gwe tulowooza nti nno tetukkaanya naye naye tumuwabula asobole okukola ekyo ekituufu kubanga omukulembeze abeerawo ekiseera ekyo aba avunaanyizibwa ku bulamu bwe n'obwammwe era aba avunaanyizibwa ku ntambuza y'eggwanga mwenna mu muwangaalira. So nze saalyagadde kukeera ku makya neesange mu mbeera nti omukulembeze akulembera ebintu byakola nga bimalako ddembe lyange. Enkwata gye bakuttemu munnaffe Elias Lukwago yabadde sigino eri bannayuganda bonna. Wano ekitongole ekibadde kikyasinza okuweebwa ekitiibwa n'okutiibwa kyekitongole ekyabannamateeka nga bagamba okwata otya omulamuzi okwata otya looya mu nkwata kubanga baba bakimanyi nti nno ffe tumanyi eddembe lyaffe tumanyi butya buteekeddwa okuyisibwamu. Waliyo omuntu ali eri ekyannamukaaka atamanyi nti nalina eddembe nti singa bazizza omusango gutali gamba nti nno mubbi yabbye kubanga omubbi poliisi ekunona naye atamanyi nti nno bw'obanga wafunyemu obutakkanya ne mukyala w'ewaka poliisi terina kujja buzzi n'ekunona bunonyi mu nnyumba kiwalaziba bune naye omukyala bwagenda n'akulopa oba omwami nawalopa omukyala ku poliisi emwasamulize mugamba mutuyitira ajje wano yenkola entuufu eya poliisi. So munnaffe Elias Lukwago olw'okuba abadde atadde akazito ku gavumenti ku misango egivunaanibwa Dr. Besigye yasalawo n'agamba nti kati wano we bituuse abajulizi abakulu balabika ajja kubeera General Muhoozi ne banne lwaki tebajja mu kkooti bajje bannyonnyola ekkooti ensonga zino kya bulijjo wabanga waliwo omuntu nga alina byatategedde bulungi yita gwe kikwata kajje kubanga ono yali CDF ye yatuma abantu bagende bano ne Dr. Besigye Kenya ne kati tuli wano tuli mu jangu okwekule emyaka tugenda mu ebi Dr. Besigye bamumye beero ate kkooti temusaliranga musango. Enkwata gye bakutemu Lukwago kumujja ewaka yasinze okumalamu amaanyi nga munnamateeka ndowooza okuba nti baali badde bamuweereza summons. Concealment of information kitegeeza nti nno wazibira amawulire ng'omusango gwe bamuguddeko wazibira amawulire wategeera wazibira amawulire wagafuna naye n'ogazibira notagategeeza bekikwatako kubanga etteeka ligamba nti bw'omanyako nti omuntu agenda kukola omusango ogwa Nnaggomolo oba omusango gwonna kagubeere nga sigwa treason ng'ogwa Besigye newe manyako omanya nti nno Mugalulo oteekateeka okugenda okubba ewa Mulangira kinkakatako okutegeezaako ab'obuyinza kati ku misango ng'egya treason terrorism oba otegeddeko etteeka ligamba tegeezaako minisita gwe kikwatako tegeezeko ab'obuyinza osobole okubawa information eyo basobole okugenda okutangira ekyo kati gwe musango gwe bamuguddeko nze simanyi oba mutuufu oba nga ddala kituufu yakimanyako oba tekimanya kubanga ekyo kiri mu bawaabi ne mu mutima gwe ng'omuntu
naye nze ndowooza okuba nti ate era enkwata gye bamukutte si yabadde entuufu. One, poliisi erina obuvunaanyizibwa. Bamusazeeko enviiri Lukwago mulabye ku TV. Kakati bwe bamusaliddeko enviiri weebuuze bazimusaliddeko wa nti omuntu eragidde agenda akwatibwe ye CDF. Ogwo si mulimu gwa CDF. Musibe bamusalako enviiri yadde oluli musibe bakusalako enviiri. Ne bazimusaliddeko mu kkomera lyawa. Gibadde bamusibidde nedda kubanga bw'ogamba nti mukutte mututte mu basement n'omusalako enviiri n'omukwata n'omusiba kantuntunu n'omukuba ebifaananyi n'obipostinga ku Twitter handle yo nga gwe CDF olwedde oba omaze okuzza omusango gwe nga CDF kubanga CDF tali waggulu w'amateeka era naye avunaanibwa. Ennyingo eya 2 eya ssemateeka etufuga egamba teri munnayuganda yenna oba teri muntu yenna anaatulugunyizibwanga anayisibwanga mu mbeera yakutulugunyizibwa cruelty, torture, inhuman degradation. Tokkirizibwa kutulugunya munnayuganda ne bw'obanga olina omusango ne bw'obanga omuntu alina omusango kubanga ennyingo ya 28 ye kugamba nti nno buli muntu yenna akwatibwa ku musango gwonna aba ateeberezebwa okutuusa nga kkooti emusalidde omusango obanga yennyini yawaddeko obujulizi n'agamba nti bannange kituufu omusango nagukola ki. Kakati Lukwago okumujja ewaka n'omutuusiza mu basement nga tatuuse na ku police ku recording statement kubanga process yali badde ya mirundi 2 wereza Lukwago summons nga police omugaye nti okusinziira ku information gye tuyina ku kesi ya Lukwago tukwetaaga ojje obeko yabesigye tukwetaaga ku police eno obeeno ojjo recording statement bwe yaliganye okujja police nemunona kubanga bakuwa ennaku bakweza summons bagamba tukwetaaga enkya ekibuli ku ssaawa 4 oba tukwetaaga ku ssaawa 6 bw'agaana okujjaawo police esobola okuyishinga summons zigenda omukola ki omukwata. Ekyokubiri bwe bali badde nga ekyo si kye bakoze bali badde basindise police egende Walukwago egende emukwate era neegenda nemukwata nemugjayo ojjukira akatambi Lukwago we bagenda we bamunyiga na mu biseera ndoozi kwali kubekalakasa police yakere ewuwe nti tusuubira mu maka ga civilian bwe wabanga agenda kukwatibwa kuweerezaayo police so si magye kubanga amagye gakwata munnamagye bw'obeera ng'oli jeno tosobola kusindikayo bakulu tubali wansi we oba batali ku level we benkanankana agenda kukola ki kumukwata. Kakati ensobi gye bakoze 1 CDF yakozesezza obuyinza bungi tetumanyi obuyinza bwakozesa wajabujja kubanga tebuli mu constitution. Naye kati eyo council twavuddeyo dda wakati oli kati oli ali mu court kati ndowooza ensi gyeyagala kati okutegeera gravity y'omusango guno singa aba yaguza abantu kye bagala okutegeera omusango guno gutegeeza ki era singa guba gumuse mu vi ekibulizo kiri kitya okusinziira ku nnyingo yabi emikisa gyo baguyitako bataguyitako bya kooti naye kati gwe nga munnamateeka kubatapulira. Ekyokubiri mwe nga bannamateeka temufunye kutya kubanga muwuliriza ba clients bangi client akulako kyaba yakola batakubuulirako ekyo abantu kyebagala okutegeera kati gravity y'omusango n'ogutegeeza ki mu mateeka. Kakati mwami Mugalula singa oba gumuse mu vi nze client wange ye Mugalula Moses bamukwatidde Kasese ng'agenze kubba Masanga ndi mukugeza oba kunona amasanga bamukutte bamuvuze bamuleese bamutuusiriza mu basement oba luddawo bamutuusiriza ku poliisi bamututte olwaliddewo ku poliisi. Kakati nze information eyo mba nagitegeera Lukwago badde awuliriza Besigye ebbanga lyonna tugenda mu myaka emikanga amuwuliriza kyogamba tombuuza nti Mugalanga nakoleza mbukozi ati lokirira nti nga nakoza mbuulira amazima manye nti okenkuwolereze Mugalula wali oguze ku ttaka ennyo oyina looya wakolera endagaano muyina bw'oba okunganya sente zinagulettako ogenda n'otegeezako looya nti kunganya sente ngulettako oba omutegeezaako nti ngenda kugula ttaka lino nga sente maze zifuna mala kuzifuna ne mubuulira kikyo kyennyini bwe kibeera nga Besigye yali katugambe katukitwale nino Besigye musango gye bamuvunaana yagizza nga bwe batugamba bw'abanga yalina pulaani za alina abalala be yazikola nazo looya wamuyita kujja muwolereza tamubuulira bikiri omusango guno singa gumuka mu bisinga oba ekyokubiri kitegeeza kubanga wano nali naawe nkujja onompa bulungi interpretation y'ensala y'omusango gwokero mugati bagenda mukomera muteka kalabba nkya akyalina emyaka gye egiwerako singa naaba ajulidde. That was one of the best analysis wakola ku kyalo kwagwo kiri kitya omuwagizi we omuntu wali eri Kabunge Masaka ayakumanya Kalungu ayakumanya omusango guno gutegeeza ki. Ekisooka Lukwago omusango gwe n'oguba gumusse mu vi tegumutwaza kalabba
okusinziira ku nnyingo eya 25 ya penal code omusango gwa Lukwago bwe gumukka mu vi ekibonerezo ekisembe kye basobola okumuwa ekisembayo waggulu sigaye tukibateekeddwa omuwa kya kumusiba mayisa nesi kumuteeka kalabba so nga ate igwo gwa Besigye bwe gumukka mu vi guba kalabba kye kibonerezo ekisembayo waggulu kati kisinziira omulamuzi oludda lwe yazuukiddeko n'endaba gy'abadde alabyeko n'endaba gy'alabyemu ebintu okugamba nti nno osibiddwa emyaka 10 2 3 oba osindikiddwa kalabba Dinomozi yagambye agenda kusiba emyaka 10 nti ani agenda kusiba emyaka 10 kakati General Muhoozi ate yafuusa atya omulamuzi kyekiri kye mbadde nkugamba kyogera nti tetwagala tudde mubiri tugende mu ingredients za musango naye omulamuzi asobola n'okusinziira ku byayisiddwamu Lukwago okugamba nti n'omuntu ono takola kubanga bw'otulugunya omuntu oba omuleetedde okwejjeerera kakati Lukwago omusango gwe munene gwannagomola kubanga omusango guliko nti bwe gukusinga omulamuzi asobola n'okukusibwa amayisa obulamu bwe bwonna ate bino bya bufuzi omuntu akusiba ng'alina interest asobola okukola ekisembayo ekyabantu tusaagala bakyerabire Mwanga Kivumbi bannamawulire bagenda omukyalako aba parliament ekitalya baga nti nga bakamukwata ebiseera banne wano nkyaliwo okumala ebbanga si wavano kati mukomera abalowooza nti n'avaawo omwezi ogujja nedda wano nkyaliwo lwakuba ekyenjawulo obulome bw'omusango bamugulako kakati kyeneralikiriddemu kiri kimu ku musango gwa Lukwago nti omusango gwadde gusobola okuwulirwa chief magistrate mu kkooti mwe bamututte gwabadde ayadde asobola okugulira lunnyo obwo obuyinza abulina era asobola n'okuwa ensala yaagwo ng'ekiseera kyayo kituuse naye ate obuzibu bamugase ku fayiro eri mu high court kitegeeza nti naye fayiro bagenda kutransferinga fayiro bagiteeke luddawa bagitwale mu high court bamugatte ku musango gwa Besigye bawulire omusango paka omusango gwo guliggwa kireza bwe bali babawo ekibonerezo katugambe nti no bonna gubasinze Besigye bamuwe kike ne Lukwago bamuwe kike koti we libe yejereza Besigye ntalina musango automatically Lukwago ajja kuba akoze eki yejeredde basa kujereza ko mwana namuleka Lukwago basobola omwejereza Besigye ne gumusinga naye bwe wejereza Besigye automatically Lukwago aba yejeredde kubanga goganti namanya information ne sitajogera kakati bwe mbanga namanya information ne sitajogera ngayazo omusango koti egani talina musango kireza nzimba nejeredde mulangira so ngata it is very easy eyazo omusango kubanga ddala kitufu yaguza naye nga nze information obujuzi obuze tebulaga tebunumika nti namanyako kati kyekyenjawulo ekiri mulangira so ebiriwo byogerako ki nga tetugenze nnyo mu medicine za court za musango naye ebiriwo byogera botya fe abali wano sife tuba tusaanidde n'okubyogerako kuba ebibanga nsonga za byakwerinda ntibanyo tubigende mu ebyokwerinda kanso malo okutema empanji y'olulimbi lwange lunyumire mu kululima kuba nze ndi mulimu ne dakika 10 sife tusaanidde okubyogerako oba sigwa asaanidde okubyogerako tunyumyamu bunyumya omukulu omwogezi aboogezi b'ebitongole bikuuma ddembe bewali badde osooka okusoya nawano biri ebyabwe tubigenda mu tudde okubyaffe njagala okubuulira bewali badde osooka okusoya ne kituyamba nti naffe abatannaba kutuuka ku mbeera ya Ssaalongo Erias Lukwago gye yatuuseeko netuga tufunamu kyakuyiga ki twandibanga ffe tulaga okunyolwa kwaffe naye ng'ate bo amateeka gatapata birala nze nyolerwa awamu n'abo abali mu kunyolwa mu kukwatibwa kwa Ssaalongo Erias Lukwago era sinzaga nti nyinza okukyakyanca weewaawo ndi WNRM naye amateeka ga njawulo bwe gakwata opposition ne WNRM bwegamukwata siri mu abo bakajjajjatta bakuba enduulu nti gundi baamukutte kava mukwate kuba nange enkya kijja kuntuukako nawo neze emisango anti bumusango gumala kukka mu byo okugamba nti waguzizza naye osobola okuteeberezebwa gamateeka bwe gagamba ebintu bya Lukwago byewuunyisa ekisooka Ssaalongo Erias Lukwago munnamateeka munnabyabufuzi political figure muntu nga ffe kati muntu wa bulijjo kyekyenjawulo kyalina okubeera munnamateeka mulimu gwe nga gwe booli ku mulimu gwano ogwa TV wookola n'emirala kati wali yabadde n'enkizo mu kaseera kali ng'ayina obuyinza bw'abantu ng'okumukwata mu nkwata yonna gye bamukwatamu mubaamu n'okwekengera abantu tunaabaddawa
bw'abanga Lord Mayor akabanga kagenda okumala mu nkomyo abalonzi tugenda kubagamba ki ne kati muntu wa bulijjo nga ffe enkwata yonna gye bamukwata tugamba mukankizo nga ffe abantu naye kubikwatagana ebyokwerinda omusango gwoba musomedde gwa naggomola teguliko kuweereza samoni bakuyite oyinza okubula bakukwatanga bwe bakoze eki naye n'enkwata ye yeewuunyisa yeeteeseteese nnyo n'ayambala n'essuuti bulungi n'anyuma n'ayita ne kuba na TVM n'ayogerako eri terefayina gye yabadde mu maka ge yabadde yasanyuka kanjogereko wano kuba twabirabye naye era n'aga nti ndaba wana waliwo ebyokwerinda abaana bange badde bafuluma ne babakola bwe bati kati nabyo birimu ebibuuzo ebyetaaga okukola ki okwebuuzibwa naye General Muhoozi Kayine Lugaba tumanye ayina obuyinza obw'okuntikko ye Commander in Chief of Armed Forces bamwongerako ssebo kati kankunnyonnyole President bwe yali ng'akwasa obuyinza okubumuwaako yabuwaako yamuwa ku buyinza bw'essebo saisi ye president on CDF nati CDF yamuwaako ku buyinza nti mubuulira naye yamuwa obwamagye genda weenoonye onoonyereze gwolinamawulire yamuwaako ku buki actually yawa office yamuwaako ku buyinza bw'essebo kati era bw'atandikira kwani ku Muhoozi bw'atandikira ku mbaddi baabumuwazikako bwazisi wamma yabutereeramu kanzije ku kyange kanjogere ku byange nga mbaddi olwedde nga office bagiwadde obuyinza General Muhoozi we twogerera kati kamala byonna era bw'oba omwogerako weegendereza nnyo muleke tutiisatiisa ekyo mukikomye weewage mukikomye nedda nkubulira ono omwana tugenda kumuwuliramu Mugarura badde mbasaba tuve ku wamanze njagala kyetunulidde Mulangira Kayima nja tuve ku General Muhoozi tumuleke toyinza kumwebalama kubanga si ye yazze tewamulabyeko ng'agenza olokoko n'amukwata ekisooka muwabuzi wa president nekyembe nja tunulire eggwanga weri ku byokwerinda by'eggwanga muwabuzi wa president ku byokwerinda by'eggwanga n'ebikwekweto toyinawo okimugiramu kiriwa naye wano ng'eggwanga tuvaawo era bwe mubadde mutunulira ku social media nga musoma ebiva ku ki ku Twitter ye ngera ayanukula n'ababuuliddemu n'okuwemula n'okuba omusajja n'osindika ekifaananyi nga tulemate bannaye kufuuka nze mubadde mwogera nga nsirise kati oba nkukutta wakuluma nja tuve ku linnya eryo nja tunuulire olaba bwe mumutya tewali amutya nze actually nze simutya naye muwe ekitiibwa nze simutya naye muwe ekitiibwa muto wange oyo eggwanga weri yantu bali mukutya Muhoozi tumuveeko oba bude bugenda tuvaawo tutya kati njagala kubabuulira kino tubeere beegendereza okwewala okugwa mu ntata gye tuteetekedde naye buli anaavaayo neweewagira ku kuba kutiisatiisa Muhoozi si yatandikirako eggwanga linatera si yakoma bwe kunaaba kufa wuliriza Mulangira ogenda kufa oba onoofa Sasi onoofa Lumbe nange nja kufa ne Muhoozi ajja kufa kutiisatiisa wiza Mulangira kankubuuza ekibuuzo kino kubanga wanteje sagala kugenda waliwo bagamba nti tusenga eggwanga tule ku menza tune gye bayita national dialogue because ebyobufuzi tebigenda ku tutuusa wali we twagala olaba ebiri ku Anita Amongo badde weenaalemu nnyo tajanza kuvamu yadde ekigambo ali mu nju ye muwulize kitegedde tuvaawo tutya wano tulinga eggwanga tulimukattu Anita Amongo olaba bwe yakola tuba tutya wano Anita Amongo olaba bwe yakola ebyamugambibwa nti genda odde waka osirike todda mu mawulire weewala okukola samwasamwa byebigenda okumuwa emirembe okulaba nga n'ebizibu byabaddemu abivuunuka naffe bwe tunaabanga tusobodde okufuga omumwa gwaffe
ne tutakola samwa ono Muhoozi Kayine Rugaba Kahemba Gwenzo omuliro munkuba ngetonye limu n'omuzira ne gwaka ogwo muzibu kutiisa tiisa tugenda kola yatule gwanga yone mulemede uli sibira cyo mulemede kino obuzibu bwa kutiisa tiisa mbasa tuko mukuru Moses kubanga emisanga gyagudwa ku lukwako mu kote muli mu bya CDF Moses yatule gwanga lyonna kangati let us not narrow our discussion kanzere kubye mwagala nze nsasire Salongeri ya Serukwago olw'obulwadde bwakola ki abadde mukosefu n'ekiyongobero kyalino manyi bw'ova mu office ate kumanya nyumba bw'ova mu office obaamu ekyekanga ekikujjira era weekuba noddako n'emabega ne bw'oba tobadde mulwadde era bwe ntunuulira Salongeri ya Serukwago mukoddomi wange oyo ngenda okulaba nga musajja wange tukoyita okumutaasa tubuuza kati ekyomukisa omulungi kyendimu kati obumativu nti we baamutuusizza ke kazannyo kazannya na bano bamulindo we basaanidde okugenda kubanga naffe we tubeeyambisiza atalina kutya bwe tubadde wano Musumba Deiza mpeereza ka message ye Lukwago n'agamba nti mwannyinaze baamukutte ndi weenaaleemu naye mpulira okunyolwa naye bannange n'abantu baffe wadde bakika kyaffe bayitawo nabo boogera ebikankana ne beezaalira akabasa kati ekigendera n'agamba nti twali badde twefuga naffe tuli ku ludda olukola ki oluvuganya ebyomuyinza tuleetera akabasa naye omuntu nga yayina obuyinza mwe muva olugero olugamba nti akusinga kkubya gw'okutte kati ffe olw'okugamba nti bano bali ku ludda oluvuganya noono mulimu bano ng'omutima gwe yawulira ayagala olumulangaga nti ebyobufuzi kati bikyuse bibadde nga muzannya mu abopposition nga mudda uzina movement abakulembeze ne mwogera ebikankana ne mugamba tugenda kuyeekera kati bikyuse buli gambo ekyogera kibale nina omulenzi namusanga aweekatwe nga okulonda kwakwaggwa nanga nti mwe mwetaaga kwokya olwala yagamba nti abeenaalembera kujjako mitwamuliro oyo yoba yaddabakwata oyo gwe abeenaaleemu bonna beetaaga kukuŋŋaanya ne tubakumako omuliro ne bafa ne bakola ki ne baggwawo nga tutandikira ku ggwe ne mutunuulira ne ŋŋamba banne ekyomukisa bampuliriza sebo nze pulezidenti w'ekatwe sebo nze ne bw'ojja ng'oli minisita ekatwe bayinza obutakuwuliriza ne mulangira Kayima ne bamuwuliriza we yakyogerera banne baamuyimiriza ne bamugamba kali awo katale ka Ssaabasajja Kabaka ne bamugamba nti lwaki oyogedde ku musajja ekintu ekyo nti munnaffe baamuwangula ne yamuwanguzisa oli n'amubuuza nga naye baamuwangula teyayitamu nga bano bali mu kafo kalala kati ono bw'omulabidde mu kifaananyi kyabali ye nga tagamba naye tawuza talina baanyolwa nabo noga nti okimanyi ekigambo ky'ofulumiza kikusibya bw'oba mala okukusiba ate ne balyoka bateeka kuwona olukonko nti Mulangira Kayima yasibye omwana waffe namufulumya statement ne mugamba nti omuvubuka bamuyita Gayita ali awo kyemu enviiri ku mutwe tezibeerako tezimera sigamba nti asala shawulini ziri mu mababu babulwadde kyobo ziri mu mata omutwe mweru naye nga gusanga buno bulimu obuddugavu nga bumezeemeze naye nga omutwe tuwine muga nti mukulu Gayita nze nkusonyiye ng'omuntu kuba ndi muzadde bwe naawoolera ku kyonjogeddeko ate abalala bagenda kukitwala kati nze naalisabye nti nga tuli mu buyinza naffe abali mu buyinza tukoppeko ku pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Pulezidenti Museveni nze mukopye nnyo mu bikolwa bye era mwempeerereza. Nze mukyala wange Maama Jeno buli lwafuna akantu akansoomooza mu buweereza bwe mbaddemu ne bennyambye nga kali ku mikutu okwo akampeereza nanga nti olaba abantu abo byokola message eri omuntu olina b'oyamba naye nga b'oyamba balabe bo muno mutuweerereza olwaleero tujja kuba mu buyinza enkya nga tetuli mu buki mu buyinza naye baani b'ogenda okusigala nabo nze sitambula n'amagye naye nsobola okwerwanako nze ng'omuntu lwaki nti kubanga bembeeramu bamulindwa be bange lwaki ntambula n'amagye ng'ate nnina abange ngenda kubeesalako naye ate waliwo ekiseera w'otuuka ofiisi gy'otuuseemu nga kikkakatakaga amagye okuba naki naye weeyisa otya nago ffe tubalaba wano kati waliwo babadde mu Pieroyo
nga bayina abasirikale nga bwalituuka wano nga onayimirira noli nayimirirawa abamu bagenda ebifo babivuddemu bagenda kukomawo gye tukola ki gye tuli kiyinza n'okukuviiramu obutakomawo gye tuli n'owawanguka n'ogamba banandaba batya katufa abali mu buyinza tweyise bulungi okwekengera ebyo byali tutuseko nga obuyinza butuvuddeko abatuvuganya mweyise bulungi nga nammwe musuubira nti mugenda kuweereza abantu abo balina okuba nga babeesiga kati ebigambo ebikankana okuwangana ekitiibwa nga muli mu ludda oluvuganya ebikozesebwa tuleke tubikendeezeemu tuleme okuwaga nga obuyinza tetubulina owakambe talwana na wajjambiya owejjambiya talwana na wafumu owefumu talwana na wakasaale owakasaale talwana na wamundu musekale mundu jayina erimu amusasi agamba mmeka kikumu ameka mubewerere empola nze eberako magazini mmeka kyekikumi mu ameka nze ng'omusirikale aze ne mundu okwalesitinga mugolola wadde tuli wano nze nkusooka n'okufukamira kuba njimanyi ekigikola ki ekigirimu era bw'olengeranga omukuumaddembe nga zze ne bwebanga teriimu masasi nagikusonga mufukamira buki naye nebaza Lukwago ate ye Lukwago yakitegedde kyetwagala ali hambo waliwo okutya because eyo yamulangira yamaze nayo bibadde birungi okwewasiira okwewaga kwogera ebikankana okutesa gavumenti kyaka kiryange ekigenda kivaawo kati buli kigambo kyogera n'obanga okibaze ab'opposition mwetekeze mutya okulaba nti embeera gye tulimu kati temwongera kugisaanuula naye nga temwagala obuyinza Moses ekisooka tulina okusooka ne tukkiriza ekintu eki tuli mu nfuga ey'amateeka ey'ebibiina ebyaki ebyenjawulo ekisooka nze omu kuba tuwangadde nnyo naawe sikiririza mu kuvuma muntu olw'ensonga nti twawukanyiza endowooza ekyo nze sikikiririzaamu ne gye mbeera buli omu akimanyi ate okwewerera anti era kubanga kuvuma lwaki nkwewerera nze problemu yange eri emu nti ebyobufuzi mmanyi nti its like gulinga muzannyo game nti gwozannya era mmanyi nti nze nga nze nti webiina okuba nti asinga okubeera smart azannye bulungi yakola ki yawangula abale empiki ye ekyeso kye nga olaba abasajja like nze ndaba nnyo firimu z'abakoleya ez'obyobufuzi nti bezannya muzannyo kitegeeza nti gubeere nga gwa brain game si kuyimirira kugamba nti nze gwe mugalula nja kutema kuba owagira so and so gweoyina ensonga zolwaki owagira NRM nze nina ensonga zange lwaki mpagira PFF kati era nze bimu ku actually nze bimu ku ebimpagisa PFF nga onogamba nze sogire nali no ku example Moses obana ensonga lwaki owagira ekibiina wa problem ya wano gye tulina eryejo tebibiina ebisinga obungi wano tebirina ideology obo kitegeera tebirina ideology nti tebirina kinyusiko byesigamye nga olaba edda nti oli ajja n'agamba nti kabaka yekka nga ye akkiririza muki mu nfuga ya kabaka kali nga olaba mu America nti waliwo Republicans nti bo bakugamba America first nga gwobeera walinga omutima gwo gukkiriza nti America yalina okusooka mu byonna you subscribe to ki to Republic kati ne wabaawo ti Democrats nti naakali akaani obo kiwulira nti sina okitegeera nti buli omu tuba iko kati ng'obwa buli omutima gwo guli nnyo wali mu Democrats ogenda muki you subscribe to DP kati wano okeera ku makya nti ogambye nti embeera eriwo tugeyajje wala tutekisooka government weba eyagala okusooka okujjawo wekyeso kyebyobufuzi kyakyuse bakikibuuko anti kati awo kitegeeza bajjawo multi-party system tuddeyo notebusobola kukyusa engeri muzannya mu mpiki zammwe empiki anti kati olumu ozannya empiki naye nakyayogedde kuvuka kyayogera anti kati olula mu campaign kati olulimi nze nga nze nduvumirira kuba yagamba imansa wa violence anti uliriza olulimi nze sirukiririzaamu
sirukiririzamu era in fact sembera na alwogera titunja kutema nja kukola biki sina nsonga lwaki nzija kutema olw'okubokiririza mu kyokiririzamu lwaki nkutema gokiririzamu ekyo golaba kyekiki omulimo ogwange gwe nnina gwa kunnyonnyola ove ku ekyo kyokiririzamu ojja ku side gye nkola ki ku side gye ndi so kubanze nange nze omu gw'otagenda kuwininga through violence tojja ku you can't win me olwo nti ontiise onkwate ongambe olina okukkiririza mu kino naye olaba ntugamba nnyo wano President Museveni ayina engeri gye bakolamu ebyobufuzi byabwe ti Moses oba n'okola naye n'akolaga nti you have to sweet talk oba kitegeera nti kati neba NRM ne bana abagisikira balina okufuga method yeeyo nti fenna ekituleetera olumu oludda luno okubeera olumu violent provocation okuva mu bali ate batwalanga aba state ono agenda olanga naye talina kyakukola naye ng'alina okuzza kati omusajja tugenda kukuba campaign okimanyi tuli mu bibiina byabuki byabufuzi odiprayinlaale ogiganya ogikubyeko egungu naye ngaokimanyi ndi munnabyabufuzi nina okwogera eri abantu mbaguze nki endowooza yange anti kyenkugamba anti amateeka anti kakyenkugamba nti wano politics addeyo atya nti tuyina okudda tuleme okukola selective politics nti ono WNRM aba akuba campaign mutuufu ono wagundi aba akuba campaign mukyamu aba tagoloberedde etteeka kati awo kiba kitegeeza nti enfuga tuba tuli mu kwerimba nga ffe eggwanga lyonna kakyoyogedde ntuddeyo if it needs dialogue tutusobola otuula ku dialogue ntuganda ebiro bye tulimu temulanga tuli mu katemba nti oba tonzikiriza kukola kino ng'ate gwe wakkiriza kibeewo lwaki tetukyusaamu oba tuddeyo oba tukireke tuddeyo gye twava oba tuleke kino na kino kitereere nti omunnabyabufuzi edda before nga mu universities mulimu ne zirigi nti UID ani nga mwena kwe Makerere nga muba ne chapters FDC chapter nga mujja ne preaching enjiri yaki naye saawa eno ojja kutuuka Makerere na wangu agambe mujjeewo ebyobufuzi naye nga ali mu kugamba byabufuzi nti ate nga ye breeding ground y'abakulembeze kuba kasozi k'abayivu oba kiwulira nti ekireetedde ebyo nti mujjeewo breeding ground nti waliwo okutya okungi eri bannaffe abali mu buyinza baata ekintu nekimala nekyexplodinga kati balaba kigeze nnyo kati bafuula nti baagala kikontaininga kitya naye nga containment ate kati baga through suppression of violence tulina okubateekako ate ki violence naye nga jjukira omwana gwe wamukuza nga yeeyisa munneeyisa gyakola ki gye yeeyisa kuba edda we twali nga ebibiina tebinnamala myaka 3 ekyo kimanyi enkola y'ebibiina okudda tebinnamala biri myaka 2 neera nga naabiri gonnya njagala nkubulire Moses nga ndi wano ndi wa PFF ebibiina bya wano mugendo ne tebiina ideology oba kiwulira kati nze twaba nga mu FDC nga tuyina kye tuyita era by the reason why I joined FDC was Forum for Democratic Change nga FDC exercising democracy nga gwe Moses okimanyi ogenda veno once no yali gundi yali demonstration activities part of parties nkugamba mu kulembeze leadership nti ngoveno wansi nga gwe Moses ngokimanyi nti wenzanya bulungi kadi zange nentambuza bulungi amapeesa gange so ofuuka president wa party naye saawa eno tuyina ebibiina ebiri wano nga nawobeera smart otya nawobeera ozannya otya ebyobufuzi tosobola kufuuka party wa president ate si bakuggalira mu ttooyi tuyina ebibiina wano nga byatuuza ne delegates conference nebigobamu bannamawulire nonkyengezako okulaga okitegeera nti tuli mu kwerimba nga ffe naye wetuba nze ekyanjo yiniza FDC ekyo nti nsobola okuva eno wansi ku grassroot nenninya abantu nga wembaguza ebintu byange n'endowooza yange basobola ogaata omukakande gwobobeera FDC naye ekyanzijayo ngendo olaba nga ate ekyantwalayo ate bakikoze eki
ate bakivuddeyo. PFF is a new party. Tuli bape era nze paka nakatira nze mbagambira ne banange nti for me I'm here because I believe in democracy. Thank you. Jinso jitugenda okugera ko yattaka. Jitugenda kumazana n'enja ko yinde kikabiri council mulindwa. Gwenga Central One National Peasants Party mu gwanga. Kyekiyinza okukola obulani tufuna national dialogue ekkirizibwamu natule twesize eggwanga lyaffe tuve mu kusukoma obanga byokusukoma aleka biganyi abantu bagwera mu makomera mu byokusaaga obuleba bagenda nawe bali ku line apo bagende sabina tukuli tutya mugalula nabona America yatudde ku meza ne Iran ate waliwo n'abaagala babasibeko bafune ettutumu mugalula ndachanga bbiri nze ndowooza nti nno kino ekiri atabala kati kyekiri n'asigadde ewaka titwagala kiri kati asigadde waka titwagala kimuli nze ndowooza ekisooka bannaffe abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa abatukulembera basooke bawa abantu bebakulembera ebitiibwa kubanga bo ebifo ebyo bye balimu tebabiriimu lwakukyamuukirira bw'obeera fuutu sooja eno osobola okubeera kweyita kyonna kyo ndowooza balaba komanda baani naye kati komanda nga Jeno Muhoozi naye kati ate ye komanda nga Jeno Muhoozi Kayine Rugaba ye ekikesi kyakweyita bwezi naye akikola ki akirina Jeno is a foster Jeno yakikolerera n'asoma na trainingibwa okutuuka awo is an avenger jukira yes Jeno Yoweri Kaguta Museveni anti yeje president chogera munumbe empola nyina anawulire gwanga Jeno Yoweri Kaguta Museveni Jeno Yoweri Kaguta Museveni okutuuka awo wali yakikolerera si kyakweyita bwezi naye bw'otawaba okulembera bitiibwa bw'otuuka mu mbeera olaba Lukwago enkwata gye bamukwatamu nti nno teyalwana teyavuma teyakola ki naye bw'amala okumukwata n'omutuusa w'omututte n'ofulumya ebifaananyi nga bamaze n'okubikolako editing nga gwe bitadde ku Twitter handle yo si by'abaana balala bonna ng'ali mu dayipa kiba kitegeeza nti oba omaze kifaananyi ki ky'oba oweereza abawagizi be abaana be aba family immediate family okiwulira kakati kitegeeza ki bwe tubeera nga twagala eggwanga lino litereere mwami Museveni ekisooka alina okukimanya nti alina omwana gwe yakwasa ekifo ekirina obuyinza obungi naye twetaaga okutuula kati ku mmeeza ng'ebina by'ebyobufuzi oba ofuirandira mudiga mulere ne wano kajja kati kyekiyinza okukolebwa oli mwana we ne bona okola CDF ne bona oyogera yakugamba namutuma erinnya lino lwansonga kati ojja kusulawo kanso ate kakati anti era tojja kugenda mu dialogue ng'olina gw'otasobola kugambako obuvunaanyizibwa bwonna butandikira ku mwami Museveni kati kankubuulire bingi nnyo bisobola okukyuka nga ffe tetulinayo ne mu dialogue nga tetugenzeeyo omwana taata n'ayita omwana ne batuula wali ne maama ne bagaa kino nakino kikyamu ABCD nga bw'obulira omuntu wo nze ndowooza nsaba one President Museveni atwala obuvunaanyizibwa bwe ku famire ye abulirire famire ye nga mugalo nawe bw'otuuza famire ye kyokubiri tuteekewo enkola tunoonye enkola gye tuyinza okutuulamu nga bannabyabufuzi abasobola bwe tulowooza nno be bategeerera eggwanga eno ku njuyi zonna tulabe nga tutuula wansi okulaba nti nno tuyamba bannansi obutaddamu kubonaabonera mu mbeera ya kusika muguwa naye ekisembayo kwe kuwaŋŋana ebitiibwa buli muntu sayidi gy'oliko muganda wange oli tomuwadde ayogera naye lwaki kitwogedde kati wawulira nga abaavumanga Jeno Muhoozi ne bamuyitanga obijjukira era ndowooza nze omanyi bulungi nnyo on record ngambye abantu ebbanga lyonna wayisa mufumbira omujjukira byayogeranga era kyobola namusalira n'omusango bwe yajja wanze mundu bona ogitunuza side emu ndoza ngambye tuwaŋŋane mbadde ebigambo byofulumya noba olina message osindika Moses nze kibadde ku record ebbanga lyonna sikkiriziganya na muntu avuma munne n'amugenda personal osobola okuwakanya omuntu ekintu kyakoze naye okumuvuma kiba yensonga lwaki nze mbadde siwagira abantu ba Nuupu bawayiswa mufumbiro enkola gye badde bakolamu okuvuma abantu abalala nange kenyini wano wendi sina ddembe livuma muntu kyokka nawe tolina ddembe likolaki ne bwe mba nga nina ensonga gye nkoze etali nnungi mpita ngamba oba nkulisaizinga vumirira ensonga yo oli gy'aba akoze tukyogera
Moses nzo mu kubantu abatakkiririza ku muntu you criticize but don't jukira yaine ebintu bibiri akutta obuvunanzi wali mfe kikuta obuvunanzibwa obukuuma bannayuganda alina okukimanya nti bannayuganda abamuvuma abamu asulanga n'okulya talidde omuntu nazukwanga enjala emukalakata n'atandika kuvuma nokulowooza talowooza kakati ye talina kweyisanga genda mulangira ne kanso njabweda kikanga 22 mumpe kyamulowooza waliwo kesi ya ttaka manyi kojja wange Ssentongo gwali alaba kesi eno erika kiri kikuji wakiso soli mpanvu bati mu bumpimpi waliwo omumbejja gwe bayitanga Esteri Mazzi yakwata ettaka lye n'aliwa muwala wa mwannyina gwe bayita Anna Dimbwe n'amala okulimuwa mu 7 era bone kati nawoga nti ndikuwadde ne title n'ekyusibwa naye amanya goli manya ga Anna Dimbwe ekyapa nekyuka bulungi nnyo era ng'alina obuyinza n'atunda n'agaba n'akola emyaka kumpi nga 50 bwebawa wano jjuzi ng'omukyalo mulala avaayo naye mumbejja bamuyita Nandawula kyakuuse naye nga jaga nti ettaka lino nze nyina letters of administration eza Esteri Mazzi eyawonwa Anna Dimbwe n'ekyapa nekyuka era mwenna abali ku ttaka lino muliko mu bukyamu myaka 5 muliko mu bukyamu era muveeko mangu bantu bazaala bantu batunda emyaka 5 kiba kinini ate balina kalo naye Anna Dimbwe naye bwe yatunda nawo abantu ebyapa nabo ne batunda konaga nti muve ku ttaka lyange nze nyina letters of administration. State House yayingira mu nsonga eno egenda okukola okunoonyereza ng'omukyalo no Nandawula ayina akakundi k'abafere okusinga ku kiwandiiko kyabwe mu State House report kazze nabo bagenda okumuza atalina biwandiiko kyokka nga alina letters of administration yagamba letters of administration z'ayina za Esteri Mazzi muwala wa ava mu lulyo lwa Dawudi Chwa kyokka oli ayina ekyapa n'amannya ge Esteri Mazzi gw'ayina ebiwandiiko ava mu lunyiri lwa Kabaka Kalema kati nga State House yegamba nti gwe Nandawula Esteri Mazzi gw'oyina si yenna nnyini ttaka liri kubanga balangira nambe batumanga amanya agafaanagana nono alemedde kagamba nze nafuwa letter of administration muve ku ttaka nolwaliro saawa 4 bannaffe mukulu bigira bano wa Minister of Lands yabayise nti mujje fune public hearing ekintu ekiba kitya kakati wadde kyanga 3 wa oli mukubyeta niko bali balaba abantu bekikuji ensonga gyoyogerako nene nnyo yetaaga program namba nga tusonsula nyengo ku nyengo naye mu bufunze bwayo nga bw'oginnyonnyodde ekintu ekikwatagana n'ekyapa kibaako ensibuko yaakyo ate ebirimu abafu nayo birina enkwata yaabyo bw'abanga omumbejja yakwata ekyapa n'agaba mu bulamu nga tannafa myaka 5 mabega nga tannafa sijja kukitunula myaka n'akiwa omwana wa mwannyina n'akizza mu mannya ge teba yakirinako buyinza ng'amaze okuwadde afudde era mu property oba ebyobugagga by'omugenzi oli bwe bw'ofunidde letters of administration bw'oba origistaringa ebyobugagga byamukadde Mazzi ekyo kyeyagaba nekikyuka nekidda mu mannya g'abali ng'akyali mulamu tokiwandiisaayo kati ono alondoola ebya Esteri Mazzi nga Esteri Mazzi yasayininga transfer oba yatunda oba yagaba nekidda mu mannya g'oyo omwana wa mwannyina eyo property eba tekyali mu byani mu bya Esteri Mazzi era gwa administrator wa Esteri Mazzi oyina kubeera administrator wa properties ezo ezaali zikyali eza Esteri Mazzi mu mannya ge lwakatoleza amazzi gwayogerako ate mulala ne bwe yali badde yoyo mwava nkiwadde ne bwe yali badde yoyo mwava nga Esteri Mazzi yagabadda eyo kesi tugirinako n'ewange era ekyatambula twagibaddemu eggulu wala sisi ng'omukadde omu Aida yazaala omwana omu n'amuwa ebintu bye mu bulamu omwana ekyasooka n'akitunda
namuwa ettaka eddala yiika nyesi ewammwe ekiboga eryo bwe yatunda eyo n'adevelopinga eri n'aba nga wali ku yiika 4 ngeri alinayo yiika 9 naye omwana omukadde n'akwata ebyobugagga bye ebirala n'abigabira abaana b'abannyina abazzukulu ekyasigalawo kiri katwe nakyo n'ayita ab'ekika kye tiwano mbawaddewo mukolerewo emirimu gy'ekika ne offisi mugitandikirewo nakati nga nkyali mulamu naye abazzukulu abaana booli mutabani we gwe yawa n'atunda ebyo bye mu bulamu bubaali babadde balondoola ebyenfuna ebyebugagga bya kitaabwe na bino baabireesenga sheya yaani ya kitaabwe kakati nandawula mu mateeka nandawula wabanga oli nanyi taketaka yaleka yaliga nandawula claiming nti administrator wa Estera Mazzi property eyo yali yagabibwa oba yatundibwa nga yakyuka dda nedda mu mannya g'oli omulala tekyali property ya Estera Mazzi ekyo kyogerako ki ku nsonga z'ettaka manyi batulaba nabasuubiza nti kanso teyandimaliriza engeri gyali kanso oli mukulembeze bwa kitundu naawe nja kukuwa kansoandibadde n'obudde obunene nabagambye abantu bebusiro nti bewakisiro nti nja kuleeta abamanyi ku nsonga z'ettaka bayambi kwe bali abantu bali mu kutya bagula ettaka lyabwe ebyapa babirina sookera ddala njagala okusooka okugumya abantu abali ku ttaka eyo abalina ebyapa those are bona fide occupants bona fide purchase by valuation bagula ettaka eryakyuka nga nannyini waalyo yaligaba mulamu ekyapa ne kiva mu mulindwa ne kigenda mu mugalula nga ndi mulamu tosobola kukimpiikinga nga nannyini eyali nannyini ebiseera ebyo teyasobola kugenda kwekubira ndulu nti nabbiddwako ekyapa kyange oba kyasyusiddwa okujjako singa ono akiraiminga ze naga nti n'omusango ogwo gwaliyo baawa abapolisi yeguni nti jjajja wange oba maama wange yawaaba naga nti ekyapa kyange kyabbiddwa n'ekyo kyakyukamu tekola ki tosobola kuba luvannyuma lwa myaka 50 ng'ekintu ky'okiraimingako kyakyuka ng'oli akyali mulamu ne kigenda mu muntu omulala oba singa abadde ajja kiraiminga bulungi nnyo singa ekyapa ekyo kyakyuka oluvannyuma lwe yali nannyini okubanga yakola ki eyo sinaliyo gy'oli mu kwogerako njirimu nejjo nabadde mu meeting yesterday but one nabadde mu meeting e Kamengo ng'omusajja yafuna ettaka mu 1924 n'aguza mutabani we siringi emu mu 1932 ekyapa ne kikyuka okuva mu oli ne kigenda mu oli mu 1932 leero wavuddeyo abantu abekirayiminga nti ettaka ly'oli yali mu 1924 kakati njagala okutegeeza bannayuganda ebintu by'ettaka abantu baleme kutandika kukolanga kubanga balowooza nti no kati byanfuna bazuke buzuukusi ekyapa ekyakyuka nga kikyukidde mu process nga nanyi wakyo yali mulamu oba teyasobola nagenda yekirayiminga gw'omuzzukulu oba administrator oba yo okujja okugamba nti no kakati nze nkirayiminga ebintu bino byali bya jjajja wange nga ye teyasobola kukola ki so abantu abasinza okuleeta obuzibu bebafere b'ettaka mu bitaano abali ku kyalo ekyo baliko peaceful waliwo abafere b'ettaka ate bayambibwako bannaffe abakola mu state house mulali protection units ezo report ya state house nga mantalo abeyita aba brigade ya Luchamuzi byagenti ka group abeyita bagina ne mundu ne nandawula but se kyali bakigobeko kakati eyo office ya brigade ya Luchamuzi banansonyi okujogerako obubi naye esinzo okuleeta emivuyo kubanga bo tebagoberera nsonga naye bo kasitogendayo n'oba w'amafuta n'oba waneko oba wadde bonga basimbula drone nga bagenda ng'oli mukulembere tulatula ku LC ensonga eyo ogyogerako abantu bali mu kutya ninga balina ebiwandiiko ekisooka oyogedde nti Mazzi ono gwagamba waani Daudi Chwa ate ono waani oli wakalema kitegeeza they are totally different people ono kati anoonye Mazzi omulala gwakola ki anoonye Mazzi zoli oba afune eggomesize zaba administeringa naye kati ono Mazzi sengono abadde omuwala yajjanga administrator w'amazzi ono we yali mukyalengingidde nti yafuna obwa administrator mu lukujjukujju kati ensonga gye twogeddeko wano bwe watabaawo nsonga tulanga office ya brigade ya Luchamuzi ayinza okuba brigade ya Luchamuzi office yekola ebirungi naye ng'ate muyinza okubaamu abakola ebitali bikulu kati fe tusabe brigade ya Luchamuzi nti keesi zonna eziri mu office ye atwalengako omukisa nga tebannabakola final conclusion okusisinkanako abo abali mu office ye naye n'abawulirizaako nga bw'abalekera abala wabula kano kulabula wazzeewo etteeka eryagala okujja okutwala ettaka ly'abantu
nga litwalibwa abo abadde balemereddwa enfuga ey'amateeka nti muwagalula bw'onoobanga opangisiza mulindwa ku ttaka ly'okukubako ne byakolerako bw'anaamalangako emyaka 7 anaafuukanga bona fide occupant ku ttaka lyanwe batandise okuleeta olukwesikwesi olwo babbiramu abaki ng'ate mu mateeka tekirimu babitaputa okulaga nti ebintu ebyo bibaamu kati tulina era naffe mu LC zetukulembera tulina obuzibu bw'abantu abo abafaananawe batyo ng'ajja neyefuula alondoola n'omugamba naye gwe omuntu gwadimisa gwotamanyi nakumanya nga tamumanyi n'atandika nti wazifuna biliena bulijjo abadde ludda 224 yali ali luddawa kyengezaako kulaga nti waliwo abantu ate mosespecially ate bikulemberwa nnyo abakyala bikulemberwa abakyala tuzirina keeseze ezo naffe najja n'atandika okugaziya ekintu n'omubuuza negwe ng'olumu n'omubuuza bwe bamuziika olumu nga tamanyi nawo agamba nze administrator ngenda kunenya Moses oleese ensonga enkulu ennyo ng'obudde buweddeyo ey'ensonga Moses bwana bagambye njaba ne kanso ne mulangira abamanyi ebyettaka n'omu ku bakulembeze ensonga eyo giraba tosobola wano mu Buganda kutambula byalo bibiri n'obisuka ng'ensonga eyo teriimu. Nze sinya investigator njya kwebaza kanso Andrew Mulindwa mu kyali wangu tuba naye wano tene mulangira Juma Kayima atwegattako neto musomeza asubira ajogera mu bwegendezo manyi nsonga eri mu koti mugikwana bwegendereza naye nene yettaka njya kwebaza kwabula ko muwadde manyi nti abantu b'ekikugi wadde bagenda lero okusinkana bagenda mu hearing gye bayise ne bagenda gana ebiwandiiko bagenda nti ffe batuuze b'okutawo no kati mutugamba ati naye oli nandawula alemedeka nga nti nja basi gukula musaaga ne public hearing yabwerere kakati omuntu yagulako mu 2020 ajja mu public hearing kutebera mu nja kwebaza munnange Aaron programu eno abantu waliwo musaaga bategeeza tuli mwezi gwa kusaba na kusiiba abali bategeera yatujja bano okusaba olwaleero wiiki eno tulina omutima wa Kristo Dr. Joseph Sebadda n'omulabirizi Ronald Mukiibi omugave be batukutemula kya fellowship aso bano okusaba okuta mu kiro ku Lwokutaano era temukusubwa kale kamwe tukole ebirala kano byatukumire mwiraba